Mauna byafaayo bya family yo ebya mamiwo engeri gye yajja mu makaago engeri gye yagafuna mu kitaawo relationship yawe yali etya ojotya awenzi jabo party tu ekawungezi sagala kumanyira nange nino omuzadde nange nina abaana kati ebyokuma abantu nesala omugovu manyina taata we nesala omutaata kati ebyosanya mutavuma abazadde b'abantu nebo ovuma abazadde nebo manyira abazadde inkoma we kawungezi nga maze emirimu gyange kino kigula luggi gwe tugenda paka ku luguwa olusembayo bujulizi kutongamba parents out nyoko yazalo mugunyo guli mukutawanya abantu senga ya kwa boti nga senga toli wano senga ya sama kapira senga toli wano yes senga ya genda mu safe days senga toli wano that is it toli na gogenda kutisa tisa wano ani gomanyira gwe idiot oliyo ntadde sebo mukatunizo oliyo manyi omanyiraze gwe junior gwe Televu ye Tamale Mirundi Junior akiguddeko buchanga alumba buli gwasanze kuluno yandibanga yalinye ya maje akatambi kakyali kawanvu nnyo kanka kumalireyo naye nga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maaso butyo berenga ogira likinga kusawe no nyini ni gomanyira gwe idiot oliyo ntadde sebo mukatunizo oliyo manyi omanyiraze gwe junior gwe matako gwatambula n'ekivera magulu ngekya samyo genda ovamu amazi kituleye waka ezo live ezokumukumu kiba kitulidde ka bucket kiri mu kuwona kiri mu kwenyiga kuvaamu mazi kigende bakizina ekiro gwomanyira ndi gwe junior gwe wambwa wumbwa kali bawa family yakola ki family yakola ki tubulire family yakola ki yalwana mwasoma nnyo mwakyuse eggwanga mwali ba minister mwakola ki ebintu byonna byolina mu nsi muno bina lwa sympathy that is it come back to Uganda akomawo mubange kyajja walogenda kunda be Uganda failo zange tegeka ku police nzijja zitujja kuntisa tisero bya kisiru kulinga amatako oli mazi mwena ne family yo nebe wavaamu mazi tuse Dubai onkwatirira onteeka olugalo mu matako onyenye ebide ne kugaba junior oyagala kunzina kiki banange byemba gamba bya junior yali ankwatirira ebyaddala wankwata made no yusa nekide kyange ekimu kikutte bati made balisika kiyise endusu kikutte matako yenyonyi yokaji wali otambuddeko donizera tiyakuleeta wano notandika okunkwatirira wallahi bilahi tallahi ndayira ku mwana wange junior yali ankwatirira ebyaddala aina ezo soft touches aina zino zibuda finger akwata bati balisa tugendeko ku dina olinga amatako ga nnyoko otwala ani ku dina gwe mazi gwe junior manyireze timo zo musajja akoze sente ze ayambye abantu atambudde ensi mbuli ensi gye wali otambuddemu bro wotutakula tujja kuunya botakula tujja kuunya bro tata o yali mutamivu wasikira chokolo that is it RIP he died a desperate man gwomu kubavira junior ngo okujjeko okuunya amazi n'okuba n'amataka amanene Kampala okola yoki okola mulimu ki kuba kati wetugenda ngena leta ne kubujulizi because obadde mukwano gwange nga saagala kwogerako naye atefa abantu batugamba ebintu tutandikire ku accident emmotoka yakutomererawa oba wali seneza transport zezali zikubya bakubidde simu oyina gyolina okgenda seneza transport ozinyweddemu bia ne bakusanga ne bakuba ebinnyo that is it what influence gyolina mu society okujjako kola amabina n'okirala kyonna kituddawo n'omutuli omunene kati munaawe kinaawe otula ka bucket n'okola mana woshi kati gwokola kitako woshi kino nekyenyenya bakiringa soda amabina gonna ga BBL oba bakuteeka oba bakupika mu bupisi junior I'm not your level buli kyokoze mu nsi muno oli feri ya kutyo that is it olwokuba ina abasirikale abakuli emabega ndoza abanyumira okakubako empi tekitegeeza togenda kumanyira buli muntu for some of us tetutisibwa ze sirina kyentya mu nsi muno ogenda kuŋŋamba kigwe matako
wasikira chokolo kitao taina kye yakulekera. That's why ogende unyera mbuli muntu toina kye wasikira mu nsi muno. Ninga wetwogerera dwo olutalo mu makati g'omukulu Tamale Mirundi Junior ne Barrister Timo Lwandibanga ate lubindabinda obanga lukyali ku ntandikwa kubanga atusuubira n'ekisingako ku ekyo. Kigambibwa nti omukulu Tamale Mirundi Junior yasoose okubeera nga ate ayambalira omukulu Barrister Timo. Nga bwe mukimanyi Barrister Timo naye tanyigibwa mu ttooke bw'atyo naye n'abeera nga ate ng'amuddiza omuliro. Kakati olutalo luno dwo nga lukyagenda maaso, gwegenda mu comment section ombuulire ttiimu entuufu gy'ogwa. Oli ttiimu Tamale Mirundi Junior oba oli ttiimu Barrister Timo, oba gwe oli wa byonoonese tolina wonna wonna ogwa. Yitira mu comment section obeere nga butereevu onteeramu endowooza yo. Naye nga ddo olutalo mu makati g'abano ababiri ekyamazima ddo Lwandibanga lukyagendera ddala maaso nga tetumanyiwa gye bigenda kubeera nga biggwera kubanga wabadde wakyaliwo ensonga zezimu mu makati ga Tamale Mirundi Junior ne Shalom. Nga Tamale Mirundi Junior agamba osobola okumuvuma, osobola okumukola ekintu kyonna, naye kasita toyingizaamu maama we, kasita toyingizaamu bazadde be. Kyokka tulaba ate omukulu Barrister Timo mu katambi konna nga bw'okalabye abadde agamba ye agenda vuma buli kiramu abeere nga ne maama we amugattiramu kubanga mbu ye yazaala ekyonziira, mbu ye yazaala omwana afuukidde buli muntu obuzibu. So Barrister Timo okusinziira ku bigambo bye ategeezezza nti ye ebyo temubimunyumiza, mu maama we amuteeka ebbali, agenda abeera nga bonna abasabula kakota maama n'omwana mpaka maama ng'asobodde okutuuza mutabani we n'abeera nga amubuulirira. Genda mu comment section obeere nga otuteramu endowooza yo era otubuulire ne ttiimu entuufu w'ogwa. Oli ttiimu Tamale Mirundi Junior oba oli ttiimu Barrister Timo? Tutere endowooza yo butereevu mu comment section. Ate bo ba social media in-laws bagenze maaso ne bategeeza nti go amazima Tamale Mirundi Junior yalugulidde ku pattern era yakoze bubi nnyo okubeera nga atankuula olutalo ku mukulu nga Barrister Timo kubanga Barrister Timo agenda kutuwogganira mpaka kuwulira bubi. Oyo ye tassa mukono mpaka ng'olutalo amaze okubeera nga aluwangula. So ba social media in-laws bagenze maaso ne bategeeza nti ekyamazima ddo luno Tamale Mirundi Junior bwe kyangantala aziwangula, luno ddo lwandigenda maaso n'okubeera nga lumumega, n'abalala ne bagenda maaso ne babeera nga babuulirira Tamale Mirundi Junior okubeera nga akendeeza ku ngeri gy'ali mu kkolamu entalo. Alina entalo ne Shalom, alina entalo ne Kasuku kwegamba ate eri side nga alina entalo ne Fulufiga kwegamba alina entalo na buli muntu, nti ekinaamutta tajja kumanya wa gye kiva kubanga akoze entalo nnyingi nnyo. So ne bagenda maaso ne bamubuulirira ne bamutegeeza nti ekyamazima akendeezeemukko ku ngeri gy'ali mu kubeera nga atankuula entalo ez'okumookumo kubanga gye binaggwera tebijja kubeera birungi. Negenda mu comment section obeere nga otubuulira gwe ku Tamale Mirundi Junior n'omukulu Barrister Timo oli ku sayidi yaani? Endowooza yo gye tuteere wansi awo mu comment section. Katulinde tulabe olutalo makati g'abana babiri gye lunaggwera kubanga ddo Lwandibanga alutandika butandisi. Ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba subscribing mukwano gwange gwe wenna abadde tanaba kulabikanga o subscribinga. Gena maaso video eno nayo berenga ojimpeera like ku ssaawa eno yennyini. Kwatawo mu kigalo butereevu video ojja kubeera nga ojimpeeredde like. Yitira mu comment section oberenga onteeramu endowooza yo. Osobola oyitira mu comment section nobeera nga otuteeramu endowooza yo. Naawe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Omulamwa gwa leero ku ttiimu Tamale Mirundi Junior n'omukulu Barrister Timo, gwe ogwawe watuufu? Yitira mu comment section otubulire ttiimu gy'ogwa. Wagira Tamale Mirundi Junior oba Barrister Timo, oba gwe oli ttiimu byonoonese awangula munne yawangula? Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.